anything concerning this and on my life. So, nangamba nguma njukira nava Uganda bangamba toleta ngoye tokola ki natandika okumba obwambalo buthrow on kambuyita buthrow on okitegeera like you have to be open nangamba mama wange tasobola kuraisinga sente ezo mami wange yo muntu kale ali educated, she's someone strong nenga mu mubiri ali weak, you know. Nengamba kati mami wange mugambe nti kubanga yakingamba after like a week ngamaze okumbuzabuza mu mbeera yonna okitegeera. Bannayuganda bannaffe abatulaba abawangali wano mu UAE n'abawangalira mpozi mu nsi ez'enjawulo zonna, Uganda, abali Kenya, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, mwena gye musinzira okubanga mutugobera nga mutulaba mukola kyamaanyi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne Babra era nga tuli wano ku airport ate nga agenda kubanga addayo ewaka. Mwenna abalaba story y'ono omwana gye twakola bambi yabakwatako nnyo era mukama w'amaanyi alina ekisa mu kubakwatako mwavaayo ne mulaga okunyolwa n'abakontributinga okuddayo kw'ono omwana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero Babra ate final agenda kubanga adde ewaka. Naye lw'amaanyi gammwe bannayuganda abatulaba abali abatufollowinga ne mutugoberera buli stories ze tukola ne munyolwa wamu naffe. Nze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media okubanga mbatuusaako byonna ebigenda mu maaso. Babra kababuuzeeko era abasiibule mwenna abanyolwa wamu naye natera abebaze nako mwenna abayimirirawo ku lulwe. Mukama mwenna abatuweera omukisa. Amanya gange nga buli kyonze Babra. Nebaza nnyo abalabi ba Nyondo Media. Nebaza abantu mwenna okusingira ddala abayimiriddewo bambi ne mweyama ne mutuukiriza. Balamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna gye muli, abali mu America, abali e China, abali mu Dubai, buli omu yenna gy'asinziira okubanga yayimirira wamu nange. Nebaza nnyo ntwala okwebaza kuno. Ndi musanyufu nnyo lwakuba nti sisobola kukibalaga naye nga ndi musanyufu kozi kino nali sikisuubira era nali ng'essuubiri mpeddemu, naye ndi musanyufu nnyo okulaba nga right now ndi ku airport ngenda kudda ewaka. Bannange mbeebaza nnyo n'omutima omukakamu, mbeebaliza ddala byonna bye mukoze bannaye, buli omu watodde Mukama amuddiseewo ekitenkanika. Era nsiima nnyo Anti Rozet, webaza nnyo mukwano, webale butandekerera obaddewo wamu nange mu mbeera yonna, era nsaba Mukama ku ekyo osinga okwagala akumpeera obuvumu obutadda mabega ogendenga mu maaso era nabwe kyokola kirabe omukisa wamu ne Uncle Ricky ku kamera bambi nawe omulimu munene gwokola tukwebaza era tusaba Mukama abongera amaanyi n'obuwangaazi n'omukisa mu bye mukola byonna. Gwe wenna atulaba omwana ono yatukabya amaziga agaali mangi nnyo. Mwana wa muntu nga n'emyaka gikyali mito naye tulina essanyu ly'amaanyi nnyo nti alisi agenda kuddayo alabe ku maama asange n'omwana we gwe yaleka e Uganda. Naye lwakubeera mwe bannayuganda banyolwamu naffe bannange tubeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga nate era ne wana bazza e Uganda enamba y'essimu era ngenda kuba nga ngiteekako abasobola okumugumya okumubuuzaako mwena mugende maaso nga mumubuuzaako. Lenzo gamba nti Babra oli waka nti nyinayo akatunda kaakano nti ajja kuba akawero kaminga kubanga mwana wagonjebwa ate nga wampisa. Nate era sijja kwerabira okwebaza omukyala Babra eyali mukama w'ono omwana. Of course yakwata essente eza air ticket n'azituwa. Tulina n'omwami era naye yatuweereza essente eza air ticket. So n'olw'ensonga eyo n'abatwadde obuyambi ab'enjawulo twebaza. N'olw'ensonga eyo essente zikoze ekyo kizibadde zirina okukola. Kasente konna kaana basigazzaawo afuneko entandikwa nga atuuse ewaka kubanga n'ewaka wookya
nawe wenna nabanga oli Uganda oyagadde kumulabako oyagala mwayo katunda oba yonna gy'oli kubanga omwana ono akyali mulwadde era nga mumulaba yeetaaga obujjanjabi yeetaaga okubanga alabirirwa bulungi afiibwako bulungi abeere nga adda mu mbeera naye nga mukyala Babra sijjagana kwebaza olw'okufaayo era essente wazireceiving mukwano webale nnyo webalire ddala wonna wazitoola Mukama Katonda akuddizeewo ensobi zikolebwa ate nga zikolebwa balamu sikulinako tabu yonna ate n'omwana takulinako tabu yonna ne kasita wayimirira ne kikwatako ng'omuntu n'ogamba owaayo omwana ono kakole ki kadde waka kale wadda mu buntu n'otulaga omutima ogw'ekizadde era ekyo sijjagana kikwebaliza kuba nasooka nenkubirako omuli ogwasooka maybe tetwakwatagana bulungi naye ate ku ssaawa esembayo tekiina buzibu mwafunamuko obutakanya n'omwana ono mu ngeri emu oba engeri endala omanyi sometimes of course kiba kirungi netumanyako ate ne ku side endala ebintu ebimu tetumanya gye biba bigenda mu maaso so omwana ono okujja gyendi of course era agala kudda waka kikyali kimutta ate wennafeiringa nze naawe neŋŋamba owaayo omwana oyala kutelinga story abeere ng'ayambibwa nti maybe oba oliawo singa nnakufuna of course n'omupuliza ne twogera oba oli wandibadde nga omuwa obuyambi n'abeera ng'akola kinga adde waka naye nga tekizze wala naye nga of course tuli basanyufu nnyo kubanga esente wazitoola n'ozikwasa omuntu omu n'omuntu omu naye yali mwesimbu naye n'azitutuusaako sijjagaana kukwogerako sijjagaana kukwebaza byonna ebyagenda obubi ffenna tuli baana b'abantu tusigale nga ate tukwatagana tusigale nga tuganye kimu webale nnyo mukyala Babra webalire ddala ensobi wonna we yakolebwa ffenna tuli baana b'abantu tusobola okutuula ntugonjoola ensonga n'okwongera okwogeramuuko wonna nga ebintu ebimuwonza obutakola ki obutamanya ng'omuntu naye nga tweyanziza nnyo tweyanzigenda mwenna bankubiddeko ku ssimu ne mubeera ng'ate munzizaamu amaanyi mungumya muŋŋamba Rozet kino kiteekeddwa okukolebwa Rozet kino kikolamu bwoti Rozet kino nakiri lwa nsonga nti mufaayo mwebale nnyo mwebalire ddala so Babra bubaka ki bwowa omwana yenna ali eyo ng'ali sitaaka ate alina ssuubi nti oba oli awaliddako naye ewaka obubaka bwe nnina omanyi bw'obeereyo like nga tolina muntu asobola okukugamba nti amazzi gaagano ganywe owone ennyonta eyo tosobola kusuubira nti olina essuubi mu nsi naye mbagamba bawala bannange oba bakazi bannange abali around UAE nga olina embeera gy'oyitamu tulekeraawo okwetiririra kozi nze naalibadde situuka ku kino singa navaayo naalibadde situuka na mu mbeera eno yakubeera nti sisobola kweyimirizaawo sisobola kubeerawo ku lwange naye ku lw'okuba nti nalimu okutya kuli nenfuna okukosebwa kwe kwagala nti ŋŋambe bawala bannange abali eyo in case ng'olina ekikunyigiriza vaayo oyogere tomanya Mukama bwaggulawo enzigi oyinza okufuna obuyambi ate nekikutaasaako oluusi obulamu bw'obutazikirira cause nze right now nze mbadde nagwamu essuubi natuukako ekiseera nga njagala kwetta naye nenkubamu akafaananyi neŋŋamba bazadde bange baliwulira batya oba omwana wange bali mugamba batya neŋŋamba no paka lwe nafuna obuvumu mu nze nenkunoonya so kyensaba abawala twejjemu okutya obeere ekyo kyoli oyimirire ogambe nti no ekimala kimala ekibaddewo kibaddewo leka nkole kino kigenda kuntaasaako mu ngeri emu oba endala then ne advice gyempaako abawala abali eyo abali Uganda nga bali willing waliwo abantu abali mu kubagamba nti mujje like tugenda bafunira emirimu cause nange bwe nali nzija tebaŋŋamba kintu kino naye bampita wala nnyo okitegeera so kati abawala abali eyo kye balina okumanya nti amawanga agasinga kyenzudde nti emirimu mitono omuntu agenda kukuleeta akulese buli kyolina akulese abazadde bo naye otuuka eno kale nze Mukama yanyambye na survivings naye tomanyi omulala agenda kubeera atya so abawala balina okwegendereza bambi kyembasaba
Okay. Tuyanza Babra bigambe byo birungi nnyo binyovu. So alhamdulillah era mukama wa amaanyi nnyo. Twebaza mwami Kikomeko era nga ebiseera ebisinga yatuyambako okubanga ate abaana bano badde waka. Abaana bangi abazze waka abavudde ku Nyondo Media nga bali staaka. Babaye tebalina ngeri gye baddayo waka. Era ne baza mukama Katonda okutukozesa omulimu ogw'amaanyi. Era asaba mukama Katonda atuwa obukuumi ngaffe aba Nyondo Media. Asaba mukama Katonda ate atugabirire naffe kuba naffe tetuli bulungi. Naye byonna mukama Katonda yasinga okumanya. So mwami Kikomeko akola omulimu gw'amaanyi okubanga ate atuyambako abaana bano bafuna za outpass ate ne babeera nga badde waka. Mabegako abaana babeera nga beeralikiri muti omwana wali mu overstay na za buskondi tajja asobola kudda waka nga babeera staaka. Naye kati omwana asobola okubanga afuna outpass nabeera nga adde waka. Ngoye n'omwana alina gy'oli ng'oli staaka ng'olwokuba tolina byogera ng'omanyi nti olinze olunaku lwo lutuuka kufiira wanene okubanga tokyasobola kufuluma kubanga olina fines nnyingi zotasobola kubanga ate okola ki ng'osasula obe ng'odde waka. Yita ku namba zaffe zibeerako kweza Nyondo Media tuconnectinge tulabe nga ate ofuluma odde waka. N'abaana abali wabweru banange mbakubiriza mulekerawo ate okwejjambula mu bwensi obulamu buno butono nnyo. So tulina abaana betugeze tuwulira kati lwakuba nti ebiseera ebimu ebintu tubyogera nnyo bikamuvi naye nga waliwo abaana bo kennyini nga bejjambula mu bwensi abamu nti boyfriend yandisappointize n'ayagala omuntu omulala. So such cases, such things muyige okwebuuzanga ku bantu mutwebuuzengako mujjanko gye tuli tubawe ku magezi ffena tusikana such challenges naffe batukyawo enkya n'eggulo naye tetujjambula mu bwansi kubanga ebyo byansi twabisanga batujja birekawo. So namwe mwenna nti oli yalidde ssente zange ate sikyanawo ntandikira newe jjambula mu bwensi tomanya kijja nkyo olunaku olwaleero tomanya kibeerawo kati ng'omwana ono yeevuma n'agamba waye kangende ku Nyondo Media ndaba baba nanyamba naye nga naye kyeyalimu enteekateeka y'okubanga yejjambula mu bwensi nalowoozamuko maama nalowoozamuko omwana nadda emabega. So n'olw'ensonga wonna gwe wena alaba ali ku Nyondo Media nga newankubadde oli staaka kyenkaniddewa lowoozaamu nti singa mba nesse maama wange taata wange baganda bange banyinayo omwana bagenda kuwulira batya. Tewali mbeera ya lubeerera kino kyebagamba bulijjo nti olunaku olwaleero oyinza okuba nga oli bubi mu mbeera ekyasinza okubeera embi nayagereka kintu oli Katonda tomanyi kigenda kutuukawo nkya. Era naawe ali obulungi n'olaba nti olunaku olwaleero oli bulungi n'okudaala ebiseera ebisinga mbagamba nti tomanyi nkya kigenda kutuuka oyinza okuba nga okudaala n'oyisa bubi banno naye ate nga tomanyi nkya we bugenda kukyukira. So n'olw'ensonga eyo mwami Kikomeko tweyanziza nnyo mwana passport ye yiino outpass yiino ne air ticket ate agenda kubanga afuluma olunaku luno lwennyini bannange mwenna bayimiriddewo ku lwa Babra tweyanza nnyo tweyanzige n'abatusuubiza ne batatuukiriza maybe waliwoko ekyagaana oba ekyalema nammwe tubeebaza kubanga mwafaayo bannange mwali bangi mwavaayo ne mulumirwa ku mwana ono naye era mwali bangi abasuubiza okubanga muyimirira wamu nabo naye ekyemanyi abamu just temwasobola busobozi naye era nga nammwe tubeebaza nammwe abasobola nammwe abatasobola contributing anything naye nga mwafiringa concerned banaye mukama Katonda abatuweere omukisa mwebale nnyo mwebadala nebaza Babra okubanga mwana wampisa omwana ayogera bulungi by the way ndokuba Aunty Rozet nakubira ku mwana ayogera bulungi nnyo ayina empisa era gwe wonna eyo gy'oli bambi just tumunyolelweko kinobeera ze Uganda togaana muwaayo katunda togaana kumuwaayo kantu kona kobeera osobodde kubanga era newaka embeera eriyo mugikola ki mugiraba naye nga ekisinga obukulu kyadde yeetaaga kikyokubanga adde waka alhamdulillah kadde alabe ku maama kadde alabe ku taata banange tweyanziza sikoma kubeebaza naye nga tusiima nnyo Katonda yawa abantu emitima egy'enjawulo eri abantu abanyolerwa ddala nawulira nga mutuufu kimukutteho nga newankubadde omuntu oyo ali mu mbeera embi nga tamumanyiiko wadde mayitire si muganda we tamulabangako naye nanyolerwako mukama yabawa emitima eminene bannange temujjanga okwo mwebale nnyo mwebale ddala ate era mugende maaso n'okubanga mutufollowinga mukama abawa omukisa. So maama akimanyi nti ogenda waka? Takimanyi agenda kulabira awo kazuka bebi wa myaka emeka? Wa myaka 5. So naye takimanyi nti ogenda waka? Tewali. Bambi kasema mukama Katonda babi otambule bulungi otuuke bulungi mukama akuwa omukisa kwateko ateeko omukono gwe ogw'ekisa bambi atereze embeera kyokuterera mulinya lyose akusangula amaziga okuva ku ntobo y'omutima gwo wamu ne ku maaso kale so katukuwerekereko
ogende naffe tumanyi tudde waka naye nga gano matumbi bannange tuli matumbi naye we had to werekerako omwana agende waka bibadde bingi kubanga yali wakugenda akaseera emabega kaawo n'ebyagawo mwabiraba system zonna nga ziri down nga twali kigenda mu maaso so we had to wait until now bwe budde obutuufu mukama bwe yatusalirawo bannaaye kyekyo naye nga tulina n'omwana naye gwe twakafiirwa annaye mukama katonda ono omwoyo gwe naye agulamuza ekisa omwana akafaawo naye bannanga baana bafa naye mama twali muntu watafiira yona tufiirayo ne waffe Uganda tufiirayo naye ng'ensonga enkulu yakubanga ate tusiga tukkiriza omutonzi kubanga ffena tuli bakufa just ekikyukamu nti ani asoosaani naye nga ffena lyekkubo yenze Nyondo Rozet nani Katshabe Babra ate wiking yali ku kamera bane mubeere bulungi bana bakusubscribinga musubscribing naye n'ekibuuzo kyonna agendayo ate obeere ng'oteeka mu comment section ni namba z'essimu zaffe zibeerako enamba ya Babra tugenda kugiteekako mumuzeemu ku maanyi mumugumye mumubuuzeeko abeere ng'ate obulamu bugenda mu maaso abeere ng'atambuza obulamu naye nga naffe tweyanziza mwena abasubscribinga ku YouTube channel yaffe abasima emirimu gyaffe mubeerayo ne musima ne mugaa Rozet mwebale nnyo mubadda mutuzaamu nnyo amaanyi so na wiiki yabeera ku kamera tweyanza bamikwano so nga tumaliriza akantu alena akakisa kana ate okubanga nebaza companies ez'enjawulo ezitubeerawo nga Nyondo Media ezituteekamu essente gamba nga Speed Express Tours and Travel nga basangibwa Dubai gwe wenna ali Dubai agenda ku Binias opposite Binias Square ekizimbe ekimanyikiddwa nga Dera Tower ate ogende ku room number 202 obeere nga wetanira aba Speed Express Tours and Travel okubanga otwaringa mu bifo ebyenjawulo okola visa change ofuna visa y'ennaku 30 n'ennaku 90 mwebale nnyo mubaidde kutumirawo nga Nyondo Media mpozi n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nga nabo balina branch wano Dubai ne Abu Dhabi and of course ne Uganda branch nayo egenda kubanga grow very soon era nja kubanga mbalagirira mubeere nga ate mbetanira mu ngeri y'okuguka coffee oba okukola coffee mubeere ba baristas abakabi ate mubenga mudinga mu bintu bya coffee mubeere batabu nnyo nate era abamukasa services Tone yasaze wate nankyusa kabiri nangamba Rozet kankusala akabiri kaneno nkola akabiri kanelanga omudala bwenyumye bamukasa services ate nga Tone ye yakoze akabiri kano nange nenshiningako nga abantu abalala banange tweyanziza nnyo mwena tweyanzege n'aba Unisco Constructors and Great Finishers Limited ate nga company eri Uganda ekola ku by'okuzimba mpozera n'ebyokuzimba zino zi septic tanks ate nga tezinywebwamu tezijjula bingi bibakola genda maaso ate beere ng'obettanira n'enamba zaabwe ez'essimu zibeerako ku screen yaffe obeere nga obabuuza ebisingawo ate mubeere nga mubakozesa kubanga beesimbwa ate nga bagamba nti let your dream be our project banaye mubeere bulungi takumira mpeera batukumire musule bulungi naffe katugende tweyibakire Babra tumusibudde masanyu tuka bulungi mama tulabire baby omugambe timutumidde mikwano go jonna baga tubatumidde obagamba subscribe ku YouTube channel batugobera tufollowing batwagale naffe tubagala nnyo haleluya okuzimba kyabuvunaanyizibwa naye ozimbye otya kangwanjulire aba Unisco Contractors and Great Finishers Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343
Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos Stroke Danger. Ndi wano batusako products okuva wano ku Nyondo Gleam. Tuina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuina products nga zigogola ffe abakyala kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwala nti nze siwulira ndi mwana muto muganda ngo bate wasiko ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja n'ab'ekyogo, ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze byo sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki. N'okwataka olive oil. N'otabikamu akadagala kano. Katini. N'osika. N'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo. Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene ate olubuto lunnuma ndwala enjoka sibitegeera olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwa kabode nga akange. Ondaba? Tuyina eddagala lya buli kimu ky'oyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo. Okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli w'omalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi. Okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo. Toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no. Okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzigo n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tulina sabbuuni ono, tulina n'ebizigo byaffe bino. Oyina embalabe. Sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba. I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya, weekute nnyo oba weeyonoona. Oyina embalabe, kwata sabbuuni ono, omunaabe mpola weeweetabu weeweesirususu. Mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde, okwate ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona. Kwata ebizigo obenga massage ng'omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gw'oyagala okuzza obuto ng'omaze onnaaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi, kino kya layisi, kino kikola, kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka, togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde, naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sirina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize bizigo naye nga naabye. Feesi yange eyina
oil oyo gwereeta omulungi nti buli wenaba nenesiga bino ebizigo olususu weweera kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open olususu lufulumya ebikyafu kati womala okunaba ne weeyisako akazigo kano wummula bulungi gwetereera relax ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu olususu still lugenda sigala nga luli smooth nga lussa bulungi ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe nsaba mutuwagire musobola subscribinga ku Nyondo Media ne mulaba products zaffe enamba yaffe y'essimu yiino gwayagadde okola order tusobola okudelivaringira okuba bukubi ku namba eno Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetagidde. Thank you.